waliwo Museveni balwana n'ekigambo kye twayogera theory gye twaleeta ey'okukwasa jaamu n'okukwasa ekibuga Kampala kituyire tukubaganire omwo ne beefuula abalowooza ennyo ate nga ffe twali tusaaga ffe twali tetubitegeeza ffe twali eno nga tweyogeza byaffe ffe twali mu byakusaaga si bye twaliko nga bagenda bava eno nga badduka mbu nga batuula mbu nga bayiiya mbuno bagundi basinka baabwe ate munnange think tanka zaabwe nga zituula nga zigamba tubagobe mu kibuga tutte emirimu gyonna tubagobe naye nga jjukira ne kakati era tujja tuteekwa okusalako ekibuga n'ejjaamu omuyitirivu ennyo ng'akutte Buganda yonna Busoga yonna Bugisu yonna Ankole yenna Tooro yenna Kasese yenna Bunyoro yenna teeka waaga tuli mu kkubo tujja nga bakwata nga baggalawo ekibuga Kampala nga bateesa nga bagamba bajjemu abantu bonna mu Kampala n'abasulamu bajja nammwe abasula okumpi mu Kampala bajja bagenda bagobamu baagala kulekawo abantu abaabwe abakola mu bizimbe byabwe be babadde baagala okuleka mu luli nga bakyalowooza mbu weebali be baagala okulekawo abakola mu bizimbe abakolera mu bizimbe byabwe bokka abatakola mu bizimbe byabwe bonna bagende era ne bakozesa KCCA okudismantlinga n'okugoba bizinesi z'abantu zonna naddala ezitali zaabwe oba ezitali z'abantu baabwe mwe mugendedde abantu bano wammanga abasola mu Kampala aba bodaboda aba taxi ba vendors bonna KCCA bagobe era ne bagamba bagenda kusikiza bagenda kuleeta town service buses ezigenda okukola okureplacinga boda ne taxi zibadde zikola awo waliwo mbu basi ze babadde planning okuleeta mbuno zikolewo zibe nga zitambuza abantu abajja mu kibuga kujja kukola kyokola ngoddayo tewali kukkiriza mmotoka kujja n'abantu okubeera mu kibuga okukola jaamu olwa theory y'okwasa jaamu nengenda babuulira engeri gyegenda okujjamu kaakati bwe bamala bwe baakutte ku bizinensi ezo zonna ne badismantolinga bayibuli egamba nti omubi ali omulimu gw'engalo ze n'alya engalo ze n'alya n'omukono gwe kati wulira bagenza okukola assessment nga biibino ebiriwo ekizibu kye baafunye oluvannyuma lw'okulowooza ennyombo ne bajjamu resolution eyo bodaboda ezisinga z'abantu abakola mu government abamu abakola mu State House abakola mu police aba UPDF abanene n'aba public service nti agulayo bupikipiki bwenga 6-7 n'abuwa aba bodaboda abewaka bafune ekyokulya ziri zaafuna eri azikolemu ekirala obupikipiki bumuweererera abaana be bumusasulira ennyumba bw'aba talina nnyumba bumukolera ebintu ebirala awo kati omusaala gwo gusobole okukola developments endala eziddako oba investments kati bwe baba bagobye mu kibuga ne bakwata mu Leopards nankani kati mbu abapoliisi banyiivu mu State House banyiivu kati mbu baali balowooza nti bagenda kulekamu bambega baabwe bokka babawe codes naye kati buli munene alina bambega buli munene alina ababe kati bwe babakkiriza okuddamu okukomawo era ekibuga kigenda kuddamu kikwata ejjaamu ate bwe babasalako ate abamu bwe babasalako ne be babasalako buli omu munene buli omu alina kyasobola okukola kati awo we wali problem batandise bagenza okwaseesinga ne batya ne bagamba ab'omu gavumenti bennyini bagenda twejjirako
ab'omu gavumenti bennyini kati ate be batuli obubi olw'okustopinga bizinensi zaabwe. Bakyala b'abapoliisi be babadde ku gameeza ago ag'oku kkubo. Bakyala baabwe, abantu baabwe, barelatives baabwe, yajja omwana we egindi n'amuleta n'amuteerawo ekikyati, kati be bajjeewo. Kakati now crop back, it's now a boomerang payback time. What is a boomerang? Is a quagmire. See, kati now it is a payback time. Kati ne bambega bangi bw'ogamba nti ono asigalewo ono asigalewo ono asigalewo, kitegeeza era ebitundu 7.5 ku buli 100 bonna bagenda kudda mu kibuga. Naye ate tebaagalamu bantu mu kibuga, babakole ki? Nze naawe. Naye ate naffe tuli mu kkubo tujja. Museveni making sure nti ekibuga ekyo tekikwata jam. Nkubuulira naye naffe tugenda ku making sure nti olunaku lumu ogenda kukya awo nga tolina w'oyisa kigere. Ati NUP yakugamba yo terina byekweka, buli kyekoze ekikoze okiraba, buli kyekola ekikola okiraba, era ekikubuulira nti tuzzaako kino enkyukakyuka. Museveni olunaku lugenda kukyawo mu Uganda nga tolina w'oyisa kigere. Njagala tusibe Museveni, njagala tusibe kuba ekiriwaawo si muntu. Nalweyiso komawo ennyambe enimala okufa mukwano byeyabya tolowooza nti bw'oba ogenze ekyo kikuggyako obulwadde noona. Nalweyiso komyawo enviizo. Nalweyiso alusaazi kye zimukola ye zayita alusaazi mbu yatandise obudomola. Ali ku budomola obwa alusaazi n'empeke ez'omulembe ennyo. Alusaazi zimunyoola. Nalweyiso byenjogedde bwemba nnimba, byonna byenjogera nnimba. Naye bw'oba owulira alusaazi ezikunyoola, ezo si alusa, maneya ne emmi. Okusinziira ku mmeeza ya Museveni bamugamba ya kyekyo. Era bwe bamulaba wali nga yeenyoola nga beetunuulirako. Olunaku lwe wali akatwako saakugamba nti Nalweyiso olidde akatwa. Saakugamba nti bagenda kuleeta Charity ne babo akusikire, bagenda muwaayo ekintu kyabajjirako mu public. Twamulaba juzi mbu najjanjaba ghetto. Mbu atandise obudomola bwa habo. Nywa habo. Gwe nywa habo. Omuntu wa Nalweyiso mukubireko essimu omubuuzo obanga tali ku habo wa alusaazi. Ne bwaneagezaako okulimba agambe oyo omwana alimba, omutima gwe tajja gulimba, akimanya ali ku gadomola. Iwo alusaazi tezakwatira eruweero mu nsiko, zikwate kati ng'olina ogubokisi gwa sala wano, olina biki mutambula mu meketa ebiberenge oddangamu. Lake Albert Museveni agiguzizza Abachina. Lake Albert oluvannyuma lwa Museveni ogenda ng'anyigiriza abantu ba Lake Albert n'abasengula abataka n'abantu ab'amaanyi n'abatta abasemberedde Lake Albert, n'amalamu bannabyabufuzi b'ebitundu eby'amaanyi kabe MP tayiza kwogera ku kintu kiri ku Lake Albert. Ebyobugagga ebyetolodde Lake Albert ebiri munda mu nnyanja ya Lake Albert n'okwetolola Lake Albert ku lukalu ebbali, byonna Museveni abiguzizza Abachina. Era essaawa yonna Abachina bagenda kutandika okusima ebyobugagga mu Lake Albert. Abeetolodde Lake Albert nnimba enkaayana z'ettaka ezibadde awo wonna wonna temuliiko ayamba. Emisango gy'amataka gyonna gisinga bannyinijjo awo wonna wonna. Abantu ne battibwa mu ngeri gye mubadde temutegeera, ne musenguka, ne musengulwa, ne mutwalalwa bwe mutyo ne mumaliriza nga mwenna muli suffocated.
then oluvannyuma lwa successful gundi eyo Museveni Lake Albert agisingidde agiguzizza Abachina. Teri muntu ave yayinza kwogera kigambo neki ku bintu ebyo kubanga ettisizza abantu. Kabe MP kabaani tewali ayinza kwogera kigambo neki ku Lake Albert. So Twitter warriors mutweetinga ensonga eyo. Mutweetinga ensonga eyo. Omubyalya omulimu gw'emikono gye n'alya engalo ze n'alya n'emikono gye. Ekyo ekyaba China ne Russia kye kigenda ekyo kigenda nange bane mutweetinga nti Museveni aguzizza China Lake Albert. Era bagenda kutandika okusima. So aba environment abaki muwanguwa okulwanirira ekintu ekyo tebakwata ekintu ekimotoka kyonna oba ekyuma kyonna mashini yonna okugiteeka mu Lake Albert okusima ebyobugagga ebiri mu ttaka wansi mu Lake Albert. Kale His Excellency Kyagulanyi Ssentamu gwe munnanga awuliriza twabadde tuli awo nga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu atuteerayo ng'atugamba mbadde ku Capitol Hill nti oluvannyuma ngabo bwe nabasuubiza kuba ye tasuubiza n'atatuukiriza n'agamba oluvannyuma lwe nabagambye nti najja wano okubanga nkola emirimu emitongole ngitandikidde ku Capitol Hill. Capitol Hill weyo kasitowulira Capitol Hill ng'omanya capital wa politics wa America oba ow'ensi yonna ali awo.